Don't be loyal to your party. Don't be loyal to anyone, but be loyal to yourself. Oba mukategedde bulungi. So kakati n'olwenso ekibuzo ky'ombuuzizza kankiddemu bwe nti nyinza okuba nga nnina okwemulugunya n'ebyavudde mu kakiiko kaffe aka EMC. Abantu ba Kampala be mbaddemu okumalako akabanga. Ate already mbadde nalaga interest nti neesimbyewo ku kifo ekya Women Lord Councillor. So ebyafulumanga ku lukaala siriiko bansabanga bannakampala era bye banoonyezza emikono. Nze omulimu gwange gwabadde gwa kusaininga we ninakola ki ne bangamba totumalaamu maanyi emikono tugireese 1000. Basaba emikono 10 ng'olina okujjuza ku buli lupapula. Mbadde n'emikono awo miyitirivu. Ne bambuuza gino egimu gisigaze ne bagamba kale era nenjisigaze era ngiina mu fayiro yange wali bagikutte. So sisobola kubutawuliriza ddoboozi lya bannakampala, sisobola kugamba nti ngenda kwekkiriranya ku lwa bannakampala. Era ekyo kitegeeza nti ndi mweteefuteefu okubaweereza bannakampala nga nze Sauda Madada, era nga sineeyongerayo. Mbasaba n'akalulu ka Kyagulanyi Robert Sentamu, pulezidenti wange, siinayo pulezidenti mulala. Abankubira mwenna abansaba okuyingira ebibiina ebirala tekigenda kusoboka. Ndi NUP independent leading candidate era nga akabonero kange kando. Lwaki ndi ku kando? Nti ekibuga kyetagamu security. Ekibuga kyaffe mu kwetagamu security bintu bingi nnyo ebibeera mu Kampala. Namwe mukuba emiranga nga bababbyeko kamera nga muva ku mirimu ekiro. So sekita eyo nagitunuulidde nnyo kuba abantu bakintaddeko nti fuwanu security etuyisa si bulungi. Embeera gye tubaamu olumu ebintu byaffe byonooneka olwa security. Abantu be basuula myala olw'embeera embi olwa security. So awo nawo njagala kukwatawo ku eyo sekita. Abasuubuzi, kibuga Kampala Central ky'abasuubuzi. Abasuubuzi ndi ready okuyimirira nammwe mu buli mbeera ng'abasuubuzi. Omulanga gwammwe ngumanyi, bye muyitamu mbimanyi, amaziga gammwe ngamanyi, tewali kye simanyi. Mbasaba mumpe obwesige, nsaba mutambule nange, njagala mundabe nga Sauda. Of course obutakkiriziganya kyensinga okumanya nammwe mubuwulidde mu sides ez'amatu g'abantu bungi. Ekituufu akakiiko kaffe ndowooza oba tekalondodde ground yaffe oba kimala, naye ekyo si kyekikulu. Era nze temugenda kumpulira nga neemulugunya ng'abalala kubanga NUP kibiina kyange era yenna gwe bawadde flag ffenna katubeere mu race. Era obuwanguzi bwange we naaba mbufunye, obuwanguzi bwange ngenda buwa His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu, tebugenda genda wa muntu mulala. Bangi nnyo ab'ebibiina bingi bodda bankubira lwaki tojja, lwaki tokola ki. Ntwala omukisa okubategeeza nti ndi wa National Unity Platform. Oluvannyuma lw'okufulumya listi z'aba candidates nawandiika ebbaluwa nengiwandiikira EMC era negenda nenfuna ne receiving copy njirina eka nenalinda response banziremu safuna response ekitali kibi era sina gwenvunaana lwaki safuna response. Naye okujja kwange tekwabadde nti olw'okuba safuna response. Okujja kwange kwavudde mu basuubuzi ba Kampala era be bayimiridde mu kalulu kange. Abatembeeyi omanyi mirundi mingi bansibye ku lw'abatembeeyi, nali mu ku mutembeeyi simu yeekera. So abantu bangi nnyo abansabye okujja, abantu b'omu butale siyinza gaana kuwuliriza ddoboozi lyabwe nga bo kennyini be beenoonyereza emikono ng'ogwange gwabadde gwa kujja kuverifyinga bintu bye babadde bafunye. So siyinza jemera bannakampala era ntwala omukisa obbagamba nti tuli ku kando, akabonero kaffe kando. Era gwe wonoogerawo ti ku ballot paper nsaba awokawo oba oteeka tiiki ku kifo kya Women Lord Councillor. National Unity Platform, it's my political party. Okuba nti nze independent tekitegeeza nti necessarily nti nvudde mu kibiina. Sivuddemu mu kibiina. Era nga bwe tubeerawo olumu nga tulina by elections ne tukola joint force. Nti nja ku example ya Honorable Asnansi Nyakato by election ye Yekoyima. Yalimu Besigye, yalimu Jeno Muntu, yalimu president wange Kyagulanyi, yalimu ebibiina byonna ogezako okunfuna. So
akati okuba nti nzize tekitegeeza nti nvudde mu kibiina, tekitegeeza nti ngenze mwenaale mba kubanga nvudde mu kibiina kyange ne ŋŋenda mu kibiina ekirala awo nno kiba kikyamu era baba bakikoze si kirungi. Ekyamazima njogera mazima cause I love my party. Abantu abasinga bonna abalina ground tebafunye card. I'm being very honest. Nze ndi muntu wa ground. Nze ndi muntu amanyi ground. Bwe tutuuka ku ground, attention ba madam ground, a Mrs ground. Ekikwatagana ne ground nkimanyi. Atumanyi nnyo ndi nange ndina mukubala muga. Nawe oli independent wafunye card. Anti nze munewe nalaba eryange waggulu nga teriko. Abala bonna saddamu kusoma. Kitegeera galinga amagulu ge batemye banne ebintu bya card. Galinga amagulu ge batemye nebaza Mukama nti nate ndi mugumu. Nebaza Mukama nti ndi mugumu ng'omuntu kati kyovola banti nyimiridde ndi strong. Bannakampala bangambye ffe tukwagalanga muntu. Independent tekitegeeza nti necessarily obeera ovudde mu kibiina osobola ofuna obutakkaanya naye engeri gy'okwatamu ensonga kikulu nnyo oba engeri gy'ononnyonnyolamu ensonga kikulu nnyo era nja kiddamu ngambe nti sikkiriziganya na byavudde mu kakiiko kaffe ka EMC kubanga luvannyuma lw'ekyo nawandika ebbaluwa eraga okwemulugunya kwange on that very day era nenjiweerezaayo ku EMC era mu kumala okugiweerezaayo neninda banziremu ne receiving copy njirina eraga nti nawandika ebbaluwa saafunye response yonna okuva eri omuntu yenna era ku lw'abalonzi nabadde nnonze nzikiriza nsooke nkiveeko tho kyabadde kinyigiriza kubanga omanyi bwobanga obadde opika ground ya kamyufu olina engeri gy'okosebwamu ng'olaba waliwo ebitatambudde bulungi mu kusalawo mu ngeri omu oba endala. So n'olw'ensonga eyo nabadde waka abalonzi bange ne bajja ne baŋŋamba emikono tumaze okugifuna tufunye emikono girina 100 twagala mu reesi. Ne mbagamba kanneerowooze okusalawo kwamberedde kuzibu era nkimanyi bangi kigenda bayisa bubi naye nze eddoboozi ly'abantu kyekikulu. People power, our power, ekyo kyekikulu nti abantu bagamba ki abalonzi be bakama baffe mweno reesi ffenna gye tulimu. So wembanga bansabye yita mu kibuga obabuuze nga tusirinako gwe funa obudde oyite mu bitundu byonna ebya Kampala Central. Don't be loyal to your party, don't be loyal to anyone, but be loyal to yourself. Oba mukategedde bulungi. So kakati n'olwenso ekibuzo ky'ombuuzizza kankiddemu bwe nti nyinza okuba nga nnina okwemulugunya n'ebyavudde mu kakiiko kaffe aka EMC. Abantu ba Kampala be mbaddemu okumalako akabanga ate already mbadde nalaga interest nti neesimbyewo ku kifo ekya Women Lord Councillor. So ebyafulumanga ku lukaala siriiko bansabanga bannakampala era be banoonyeza emikono. Nze omulimu gwange gwabadde gwa kusaininga we ninakola ki ne bangamba totumalaamu maanyi emikono tugireese 100. Basaba emikono 10 ng'olina okujjuza ku buli lupapula. Mbadde n'emikono awo miyitirivu ne bambuuza gino egimu gisigaze ne bagamba kale era nenjisigaze era ngiina mu fayiro yange wali bagikutte. So sisobola butawuliriza ddoboozi lya bannakampala, sisobola kugamba nti ngenda kwekkiriranya ku lwa bannakampala era ekyo kitegeeza nti ndi mweteefuteefu okubaweereza bannakampala nga nze Sauda Madada era nga sineeyongerayo. Mbasaba n'akalulu ka Kyagulanyi Robert Sentamu president wange siinayo president mulala abankubira mwenna abansaba okuyingira ebibiina ebirala tekigenda kusoboka. Ndi NUP independent leading candidate era nga akabonero kange kando. Lwaki ndi ku kando? Nti ekibuga kyetagamu security. Ekibuga kyaffe mu kwetagamu security bintu bingi nnyo ebibeera mu Kampala namwe mukuba emiranga nga bababbyeko kamera nga muva ku mirimu ekiro. So sekita eyo nagitunuulidde nnyo kuba abantu bakintaddeko nti fuwanu security etuyisa si bulungi. Embeera gye tubaamu olumu ebintu byaffe byonooneka olwa security. Abantu be basuula myala olw'embeera embi olwa security. So awo nawo njagala kukwatawo ku eyo sekita. Abasuubuzi
kibuga Kampala Central ky'abasuubuzi. Abasuubuzi ndi ready okuyimirira namwe mu buli mbeera ng'abasuubuzi. Omulanga gwammwe ngumanyi, bye muyitamu mbimanyi, amaziga gammwe ngamanyi, tewali kye simanyi. Mbasaba mumpe obwesige, nsaba mutambule nange, njagala mundabe nga